Fulfigure takkirizibwa on any given day kwogera ku Isima because baite bali makambugu ebigambo ebisongovu ebyayogerwa ne batandika okwogerera mu third parties. Isima nangamba kaneesonyiwa omukazi era interview gye nasembayo kola ne Isima ojjukira nti baali beetwala ebyo ebintu bula walopa biki naye ogirabe n'ebintu byayogera ku Fulfigure. Now you have no relationship with the late. Why are you standing in his affairs? Why? Chetugamba nti manya wokoma. Nagamba yazze ku baana bange. Kyekyannomye. Kuba Sayimo omukazi nali naye leero. Enkeera ali ku TV anvuma. Ayogera ebyo ebintu. Awo ne tuvaawo n'ensirika. Be nakubira Pastor Bujingo yali anzizeemu awo kubya Senkubuge awo ebiseera bwe batikira nnyo Senkubuge on the cross. Pastor Bujingo n'ayogera naye. Era n'ampeereza message. Omukyala. Ne mugamba yangamba nti munaye ffe tuba tusaaga ne mugamba Fulfigure. Nze masisaaga. Byensaaga naawe mbimanyi. If I was to wake up one day and I start acting like her, tetusigaza kitiibwa. Okiraba kye kwagala na Adventure Safaris bakutegekedde Dubai Summer Trip mwagenda okulambulira Dubai okuva nga lumu paka nga 8 July 2024 ku $5,000,000 tugenda kulambula Desert Safari, Dubai Mall, Dubai Marina, Abu Dhabi Grand Mosque, Dubai Fountain, tugenda ku boat cruise ne City Walk. Ebya ticket, visa, awokusula entambula mu Dubai yonna sako ne sente z'okusasula mu bifo by'okulambula ziri ku package eyo ate nga tukuwerako n'ebijjulo 3 olunaku. Mujje tulambule Dubai. Kwagala na Adventure Safaris tusangibwa ku Plaza ku mwaliriro ogusembayo tukubireko ku 070M 9219 3. Almutawa Enterprises Limited bano bakugu nnyo musonga za real estate season na oyagala kutunda oba kugula ttaka wekwate Almutawa Enterprises Limited tulina ploti ez'enjawulo enteketeko bulungi ate nga ne bbeeyi yaazo esobokera ddala ensonga zonna ez'ettaka wamu n'okulikulaakulanya tuzikolako tugula sako n'okutunda amayumba era tusolooza n'abapangisa oba okulabirira ennyumba zo abakozi baffe bonna bakuguka era bakozesa mazima meereere tusangibwa ku Hoima Road Nasana Municipality Wakiso District Esimu 0756 oba 0705 tufuna ku WhatsApp plus 97362 Kale kusema official najjo sinzira okubanga atotulaba subscribing ku mukutu guno okusobola okubanga atofuna videos ezifanagana bweziti yonna gy'owangayira mu bitundu by'ensi tukwebaza okubeera nga ate otwegasseeko ne mu yaleero. Thank you so much. Kale nabagamba buli woolaba ku kitegeeza nti omwezi guweddeko so tuba tujja wano mu ka recap k'omwezi n'ebibaddewo so you either see eyange oba n'olaba eya Kasuku n'omanya nti omwezi guweddeko. Gamba oti kipale ky'amaanyi. Bino ebipale kati bye biriko. Wakijja Manchester? Tekyava Manchester. Ekipale kino waliwo yakimpeereza ali Amerika yabimpeereza 2. Nozobiraba eno lebbo babagiyita batya naye nga yabimpeereza 2 njagala omwebaza biri elastic. Ennaku zino twambala lastika tetukyayambala misipi. Oyambala lastika. Hense ngwambadde. Kati okyesiimye ffe embuto zaatuddukako tetukyasobola misipi. Epozi kuba kukunyiga wano. Kuba kukunyiga awo ate kati begukunyiga awo n'ofuna gastric issues. Nanu nange mega katalutandike. Nenva ku kyeggulo. So kati ffe baatugamba ate simakola exercise day no daily. Ne tugamba tekijja soboka tetusobola kuviira ddala ku ssala. Abantu ne banaatuvuma kyenkana ki tetugenda kuva ku ssala. Naye olaba kati ate gwotogendako mu gym. Ngenda. Bw'ogenda n'omala n'osala. Ekyeggulo n'okivako n'olyako saa 12 awo. Otereera. Kati nze sirina nnyo intention ya kufuna flat stomach. Anaita tewetaaga kupira flat. Bwana aba flat nze intention yange esinga yakubeera nti mpulira omubiri gutambula. Kasita mpulira nga gutambula. Ebisigadde tewali kiŋŋaana kulya na kunywa nga bwe njagala.
ebyo nabivaako musawo yaŋŋamba okufa ne 6 pack oba okubeerawo n'olubuto lw'olunene ne muganga mbeerewo nanga genda olye buli kyoyagala talina kye bakujjako tebakujja ku sukaali tebalina kye yaŋŋamba ekintu kimu ky'olidde n'owulira ng'olubuto lwo lukiganye kireke kati siyina nti sirya kino nze kati enseenene wenzira lutandiko okitegedde kati ekyo kitegeeza nti olubuto tene lucompatible na nseenene era bwe mbalabanga muguyira naŋŋamba bano nno nze nange sirya nseenene zinkolokoota wano oba obuntu bwazo buba bunsala oba oziriisa mululu I don't know but of course kati I was not born to suffer tewali kindiisa kintu nga neegendereza yako tewali oba wakulya olina kukira in plenty if I'm to eat I eat era nze siriiko ebyo tobeeraawo n'otandika okuwoza olubuto lwange kye lwagaana sikirya kye lukkiriza nkirya yes life moves omwezi guno gubaddemu ebintu bingi nnyo naye ndowooza ekintu ekikyasinza okutugenda kukyogerako mbalowooza tukyogerako out of bukopi naye tulina okukyogerako kyekya bakama baffe aba UCC banaye tujja bakama baffe tujja ekya UCC abantu balina ebintu binyo bakiraba angozi bakirabamu naye kino nalina kiraba wale teeka eryayita mu parliament kuba UCC ekino implementing gundi ya parliament teeka lyayita I think last year but one no it's not last year pana yasembayo gye twaleko ne bakakalamu yali yaddi mwaka guwedde awo lyayitira ffe bwe baatuyitaawo ne babitunyonnyolamu baatuyita nalina isima kuba bankubira essimu ne baŋŋamba gwe kyali wa isima muleete twogereko naye abasajja ba UCC abo wadde bakambwe naye ate bantu balamu kyembaagalako of course waliyo abalina amalala abaagala olaga nti baakabi naye nze bonna bendiirinze nabo basajja bakkakkamu they know the challenges of broadcasting because you can't be 100% perfect with broadcasting that is one two bakimanyi nti numbers is why you survive so bogenda era bakunyonyola baga nti Kasuku wadde ekyo mwakikoze era wadde numbers muzaagala ne bino ne biri ne mugezeeko compromise nyiga yes so UCC we mutuukira nti mwetutte wala muba mukoze eki era always bagezaako nnyo okukuga nti the shortest way out eri bweti so nagendayo bebampita nagendayo ne isima ogwasooka nga tanagendayo gwakubiri kwa yagendayo milioni ndozange 3 ne banga Kasuku nnyonnyolamu isima embeera eno neeno kati tetumuganda kukola live ze naye asobola okukola bw'ati ne butekiniki ne babumuwa nti waliyo ebigambo betukozesa ebimu ebikuleka in the confines of the law baŋŋambye mbadde ndowooza okitegera one matter gy'otategeera n'otabeera authoritative oteekawo curves ezikuprotectinga beŋŋamba nti baŋŋambye Saimai n'akawala kakwana you're safeguarding you're not saying it is the truth but you've heard because rumors move olekawo rumo ne oli wagambira nti nene ono yagamba nti baamugamba okitegeera so you don't authoritatively own it ng'oli bwajja naga nti Saimai n'akawala kakwana kimanya ino omuwala amujja kunana buli ssaawa 2 n'amutwala ku wooteeri bweti so kati bwe twagendayo era etteeka ne baliŋŋamba nga lyayita ne yali head of radio awo ku monitor naŋŋamba etteeka twagezaako ddirwana biki bantu bamwe mu palamenti ne baliyisa so lyayita erivuga bino ebya social media kati era tugenda kubeera bwe tuti paka obululu bwe bunaggwa tuddeyo mu byaffe ebyekisiru ate nina esaazi nate byekisiru ebisinga okukola mu kalulu kano kubanga gavumenti kyeyagala kukendeeza ku pressure kati gwe kyolowooza naye nze saagala kivugira eyo governments world over omanyi me I see Ugandans acting stupid illiterate and ignorant you say you have your wife at home don't at any one day expect that you're going to sit there a man comes picks your wife amutwale agende begatte amala amuzze nga tolina kyokozeewo ko mukazi wo gwa musasula kati ekyo kyolina otwala nti gavumenti nayo buli kyekola ekikola kusigala nga weeri buli weerabanga waliwo factors zaagala okugijja weetudde ebeera erina olwana erina okuzza omuliro kati gwe ne boona okuba otya kkerere kati baatugambye twewandiise unfortunately etteeka lyayita abasinga tebaamanya
Okitegera kye nkugamba kati saawa eno gwe gaana okwewandiisa bino ebiddako bino byolaba baba baleekana ku social media UCC bejja ne bakola analysis ku UCC Kazimba bayogera ne bakola analysis Kazimba Kasuku baga nti simaya Kasuku yayogedde ekigambo ekibi n'atamanyi kye nayogedde nadda Kasuku n'akola analysis. Now those are just people they are nothing doers. Yeah? They just want to give an opinion on everything. For bulamu tubuvugira mu reality. Abasajja baatugambye twewandiise, tugenda kwewandiisa, tuteekeyo emisolo gyabwe tugibawe. Tugenda bawo omusolo. Obwo bulamu bukole ki? Bweyongera ffe. Tukali esaazi kinekigenda notuyamba. Anti bali mugamba tunoonya views. Naye kugatoka stance asula omusolo. Kati saawa eno views tuzaagalira ddala. Tunoonya views n'omusolo ngukola ki? So ekyokukola tewali muganda wange Seimo. Okay. Byazze of course nalayo abagamba mbo YouTube si ya government. YouTube si ya government. Naye mwekolera yewa. YouTube ekolera wa mu Uganda. China bagana YouTube ne bakola eyabwe. Kitegeeza ne bano bayina bet. Kati ne wano osobola okukola app yo. Simanyi na bw'oyinza kikola. Simanyi na bw'oyinza kikola. Okukola app yo. Okubeera nga tolere. Tamale ye yagambye. Kasita twewandiisa taddamu tuwa interview. Era option n'agituwa yajja gende Kenya. Akole programu ze akomewo. Kati n'atayagala kufugibwa wano. Mateeka gazze. Naye ndowooza mu bino byonna nga bizze tusooke tuwa omusolo. Kuba tteeka likola ki? Weeriri. Ebyokuwa omusolo sooka obiveeko. Tusooke twewandiise. Bino ebirala byonna Seimo olaba. People are just making noise for nothing. No, janche ngamba tuwa omusolo. People are being emotional. Bwe tunaamala owa omusolo kijja natuwa ebbeetu kubala abasuubuzi bwe baafuna obuzibu ne gavumenti yali forced to sisinkana abasuubuzi bw'otandika okuwa omusolo kitegeeza ofuuka stakeholder mu gavumenti kitegeeza tusobola n'okusiikinga appointment ya president tumugamba nti kituufu bino byonna ebyogerwa bituufu nti YouTube si ya Uganda. Ekibuuzo bwe tuba nga YouTube esobola okukola ssente bwe zityo Uganda ina esubiri okukola app eyaayo oba ntegeera so nze ndaba mukisa guno mukisa gavumenti ejja powa yokka. Okitegedde kuba bo ababalira gavumenti bagiraga nti YouTube ze zifuuse z'ettabu. Okitegedde kyabula lwekyo bajja genda balabe nga mu Uganda temuli mu YouTube 5 teziwera batuuke nga bakuŋŋanya ssente ze baagala otuggyako nga tetubawa kawumbi bakakane bokka. Bajja tukatema naye gino emitwalo 5 ge tufuna obufunyi batuuke bakkakane ate nga tusinsinkana mu meeting za amazzi tunywa gabbe mutegeera. Kati ffe ebbanga lye tubaddewo wano ebbanga lye mbadde mu public domain. Me I see things and I predict the future. Actually this is a test of bugonvu. Ate era ekyokulala kati kigenda tuyamba ba YouTuber already babadde balina ebibiina naye nga abamu baagaana bigendamu. Now they are going to organize themselves n'aba online media n'abasigadde bonna nga bwe babagambye website biki byonna they are going to organize themselves katutandika okudemandinga ebintu okuva mu government. Internet mugisala ebbeeyi batubuulire waaki internet etambula mpola. Ekyokulala kati batuwa obulango government etuwa obulango. Twaga Ministry of Health mutwe wakati ennaku zibatuweera mu USAID at least ebyo biveeko government etuwa obulango. Twagala ssente kati etuwe ssente olaba kati government yaffe olaba nti mulimu abantu ab'omululu bangi badde bamanya nti how do we build capacity. Abaana bano bali online ne tubateeka mu association nga we can identify them then bwe baba bagamba nti baleese etteeka nti baagala kunyigiriza bawagira opposition byangu gwe kwata Kasuku muwa obulango wa miliyoni 10 buli mwezi. Omutegeka akakwakulizo nti bannange ebintu by'obufuzi biveeko oba tetwagala oyogere booti ne booti. The client is the king. Emirongooti mingi ejyama kampani agale nsisima gitta amaanyi g'eisajja waliwo kirabeko ku TV. Tosobola keera ku makya omusajja nga akusasula miliyoni 5 n'otandika kusamwasamwa na bitakwatagana. Era bw'ogiraba n'ogiyitako. Kati abaana abaagala okwogera boogere, abaagala okukola ssente tukole ssente tugende ku kiddako.
tewaliwo omuntu asobola tu holding a ransom muno era mu Uganda waliyo abanyumirwa gavumenti eriko waliyo abataginyumirwa Ben Live tomulaba Ben Live ateekayo Museveni ne bitambula butereevu kati Ben Live tosobola mugamba mbo simanya ye Ben Live bagenda mukola mutya kuba naye agenda kwewandiisa naye abo kati bayinza okuba beewandiisa dda ffe tuli eno ffe tukyali ku nduulu z'abano be baggalawo kaccanoko tebagenda beerawo muve mu byobufuzi so nga ate bagenda kunyiigira kasita onookola content gwe baagala era bajja biraba kale naye ndowooza wano we tugenda ekyoka kati we are heading to businessman yenna alina okubala ssente we ziri era nze abajja mu bululu sima MP simanyaani jangu ne ssente nina nkubidde okuva eggombe eyo simanyi essentongo ayagala kwesimbawo ku ba president mugambe njagala $5,000,000 Ssentongo n'akola atya n'avaako omuwonye njagala interview ampe $5,000,000 twagala ku kuba agenda challenge nga Museveni waliwo challenge nga Museveni nga munaku yes. ampe $5,000,000 ekitofu yes please ekitofu but njagala okwogerako kiri kimu I have seen idiots yes I have seen fools aboogera njagala I want to be clear tetugenda mmanyiirwa mu ggwanga lino ekyo ngenda kikugamba tewali muntu agenda kumanyiira munne mu ggwanga lino naddala bano betusiiba nabo bano betulabye wano tewali abo bali ruling class ejja tumanyiira kuba balina obuyinza abasalawo naye mmwe betubadde nammwe wano tekuli agenda mmanyiira muntu ekyo nkikubuuliridde wano okitegeera broadcast yange ngenda giwa Fulfigure olunaku lwa leero wadde mbo gitwala oba ogireka nkooye Fulfigure abadde mukwano gwange until yesterday ekwana kule ne wali ne kusemingo gama muli fine she's no longer my friend awo byo byonna byatuli fine because nze tewabeerawo nsonga waki nteeka embeera ku Fulfigure Fulfigure abantu bayogera nabo audience ye endala ku yange okitegeera and maybe bemukyaza ku channel yange I'm trying to tap into her audience but I have my own audience. She's a brand, I'm a brand. She's in her space. Otegera kyegamba kati nze ekinnuma kiri kimu nti Fulfigure mmanyi ate mmumanyi nze mbadde ne Fulfigure emirundi mingi mbaddeko ko naye ng'akaaba amaziga nga tuli babiri mu mmotoka nga waliwo embeera emutuuseeko ne mugamba ekyo kireke nze nina ebintu bya Fulfigure bye mmanyi nga bindi ku mutima ngenda nabyo mu ntaana siri byogera because twali babiri nga tukola ki nga mubikola nga tubyogera si kubikola twali aba babiri n'akikunnyonnyola nga kintu omuntu yenna kimutuukako oba kya famire oba kya bwaluganda oba kyaki nga it is things that happen to everyone naye ye asazeewo nti ye tasobola kuba na mukwano gwe tasobola kuba na mizi ku bantu be ekinyiiza ku Fulfigure nti ate ffe babeera nabo ffe bayogera nabo ffe bayagala ate okukalirira okitegera kyeggamba yakoze vidiyo n'ateekamu abaana bange nze siina buzibu nakuteeka baana bange oli mu mbozi gy'ayagala nze omuntu akkirizibwa okuvuma jjajja wange akkirizibwa okuvuma bakojja bange mukyala wange nange I have no problem gwomanyi kati end of those ayagala okuddiza akuddize nina system gye ntambulirako seimo foundation y'ebintu ebisinga ebikolebwa olunaku olwaleero mbiyinamu omukono bino byolaba ffe twalinga ku Facebook okwo nga twevuma n'abantu ne mukubira ddala no live ezo n'ovuma omuntu n'omukola oti n'omulekawo kyakivola nze soogera ku bavuma oli be bamuvuma n'abeera offended byabwe soogera because I don't have the moral authority however I guide okitegeera twabeera wano ne case ng'ayita mu bintu ayogera ku bantu akola ki
Kaizi nga kubira essimu n'akwebuuzaako saamugambako n'omulundi n'ogumu nti kino tokikola kiri kikole. Namugamba lowooza what is best for you. Because I know I've come through the system. Manyi nti omuntu bw'obeera waakajja obeera hungry. You want to make it. You want to have a big name. And the sacrifices you have to make are big. But then at some stage nga nange wentuuse wano otuuka n'oga nti kati ekyo nkikoze nkimaze. Now, how do I aim for the higher? Otegera kye ngamba. Kati Fulfigure ye alowooza nti agenda kubeera mu kwesiriwaza paka lwalifa. Yes. Abantu bonna be yatandika nabo abalala be bamuwa nabo ba presidential advisor, abalala balinga mu NRM nga basitula busituzi beegula bweguzi ku bantu. They have grown through the ranks. Bagenze. A very good example is Balaam. Balaam yamuyitanga mukama wange. Today Balaam is a minister. Bazzeeyo abantu bazzeeyo ne basoma. Abantu bakyuse. Kisa kya mukama wano naye yali anirule. Ng'avuma buli kimu. Naddayo n'afomatinga abantu baamugambako. Ne bamugamba nti kisa kya mukama. What do you think is most important for you? What is best for you? Naffe ffe nnyini otulaba wano. Twali naffe tuyina embeera nga tukola ebintu by'ekisiru. Abantu ne batugambako ne tusalawo nti ebintu ebimu katubizze ku bbali. Oba okitegeera. Naye ye Fulfigure alowooza agenda kubeeramu ebyo ebintu paka ddi. Ekisooka Fulfigure talina moral authority. Kino nkimugamba kati. She does not have any moral authority egamba ku muntu avuma. Tagiina. Ne bagenda mu court, the first line of action is to ask omuntu aloopa, is she an upright member of the society? Mu Luganda kyekiriwa ffenna osobola kitegeera nti oyo ayogera ekitiibwa kyasaba kimuweebwa. Abantu baffe abasinga bangi abali mu spotlight tebaweebwa kitiibwa kuba ebintu bye beekoze bingi. Okitegeera yensonga lwaki olaba nti abasinga era teboogera ebyo. She needs to be guided. Oli omusajja wa gundi wa Elgoni mukwano gwange bombi. They need to guide her. Si byakumukyamuukiriza kumala gawandiika amabaluwa ga intention to sue. Emisango gijja musingirayo. Bano bagambe abo ba TikTok abagamba mbwajja basuwinga. They are illiterate. They don't know the law. They don't. Us who know the law, we know. The first line of challenge tugimanyi. Era the only joy Fulfigure gy'asobola okufuna gwe ng'akukutteko kubeera nti akutaddeko mu kaduukulu wali n'oyimirirawo. Naye omusango tasobola gujjayo. When you have the right lawyers, she cannot. She cannot win a case of cyber harassment. She cannot win a case of defamation. She cannot win a case of libel. She cannot. Genda obisome. Unless you have a hopeless lawyer. If you have a serious lawyer, bakabata bye balopa mu smile opye shalom. Ekinene nnyo kyajja ofuna is dancing to the gallery. Ate kati nga ne Shalom namugambye kiriza, let him dance to the gallery. Era yagenzeyo statement n'agikola. Yagenzeyo statement n'agikola. Nevaawo. Yes. Now we are also going to open a counter file on him. Kabata. Yes. Kati atambuze guno omusango nga ne guno gutambula. Bategeere. It does not operate like that. Nze omuntu yenna if Kyamagero wakes up and says banvumye, I will understand. Because Kyamagero tavuma bantu. Ye buildings bwatyo. Yes, but Fulfigure ali ku TV wali. Buli bwayogera ebyo ebintu bye byakubagana. Gojjola begendo labe emirundi emeka Senkuboge gyamugamba nti omunnyo. Ng'ayogera lwaki abeera amugamba nti omunnyo. Aba avudde ku principles ze TV gye bakolera. Okitegeera. Kati nze nina obuzibu ne Fulfigure. Gundi yamuweereza message. Zubeda. Byabadde ayogera ye n'agamba akwata vibe. Era I think gwe producer wange gwali mwezi ki? Gwe nayogeramu ne Pastor Bujingo.
I think it was early this year. I raised an alarm. I told Pastor Bujingo, we on the same side. Kwa ebyo bintu ngamazo mukuba amasasi. Oyo mukazi yagamba munze nakubira yo gendayo. I didn't call her. I didn't. Omuntu gwe nakubira mumanyi. Okitegeera. I know the person who I called. Era ne ngendayo be natuukayo. Nze mwennyini nasoka nempita Senkubuge. Ngani n'aba NTV aba NTV bankubira ne baŋŋamba nti Pastor Bujingo ye musajjawo biki twogere naye ne mbaako omuwala gwe nakubira munda n'ayogera nabo ne bagamba mujje naye tetugenda bawa interview bwe twatuukayo ne mbanyonyola ne mbaga nti bana ekijja kuba kibi bano abantu babasindise kuva mu newsroom okubanga tebasobola kuddayo na bite ate nga bazze kwe kugamba mwami Senkubuge nti yogera ne pastor abe oba akukkiriza okukola ki okwogera era Senkubuge najja ne mmala ne mpita Fulfigure gomanyi nti Fulfigure naye alina bite ya NTV gye batazanya okimanyi batokimanyi badde simanyi saa ne muyita ne muga nti akati naawe mpaayo. I asked for the interview that one I admit ebyo bigambo byonna bye yayongerezaako byali byaki bwe baatuuka me I did not tell anyone nti ebintu Senkubuge byayogedde bikyamu. I did an interview nenjiteekayo abantu ne batandika ogiwaako ebirowoozo yayambalanzi addeyo Pastor Bujingo oyo addeyo asoma amawulire the basic principles of journalism. You cannot tell me mbo Kasuku tokyaza gundi. Who are you? You are who? You are who to tell me not to host someone? Ngande government tesobola tuga nto kyazo ono. Emyundi emeka ku monitor gye babagamba nga nto monitor bagiggalawo nga government egamba tebateeka mu bbaluwa ya Sejjusa gye yali ayogera nti muhozi project eri bweti ne bweti. They refused. If monitor could close, who are you to tell me, a graduate with a diploma and a degree, mbuto kyazo ono? Because things are simple. Or you not tegeera nti Saimo yagenda kyaza Kasuku. Saimo is not responsible for what Kasuku says. Ngana wetavunana nga kusolo tibyoyogera ku platform ya. Butereevu, thank you very much. Tetukikolanga kubanga singa tudda ku pastor kuba so tuba tugenda kudda ku pastor tetudda wano era bobo yagalo manya amanyi agaliwo be bayingirako bule yabateka ku UCC. Simanyi kyali ku UCC tamanyi bwe yadda ku mpewo. But for us our intention si kudda ku ebyo. Twandibadde tutandika mubuuza yayina ebipapula ebimutuuza ku yasoma ddi okitegeera. Nze kinnuma mu byonna yagamba yefuula nti kyali wange ne baddeeyo mutwabadde tusaaga kati mbadde nkujjira bwe tutuuka wali nakubira Pastor Bujingo ne mugamba Pastor Bujingo tuli ku ttiimu y'emu oyo omukazi no si gwe gwali gusoose ninawe nakyaza Pastor Sempa n'ayogera bye yali ayagala ku Pastor Bujingo. Me, I don't have anyone who has money on my head. Nobody. I've never taken anyone's money. Yensonga waki Brian White be yagenda ku NBS na muviirayo. Sente tazimpanga konti aguze bwongo bwange. No. Nobody has ever given me money to buy my head. Era Musumba na kimugamba. Ne mugamba Musumba wali ompaddeko sente nti ogula mutwe gwange nti nedda. You can't tell me who to host or not. It can't happen. Era Pastor Bujingo ayinza okuba yanyiiga. I don't know. He has never called me on any one day to tell me why did you host someone anvuma oba njogerako. Actually si kumuvuma anjogerako. Nali n'omukazi oyo. Do you know what she chose to do? She chose to go on TV. Eya Pastor Bujingo. Era Kasuku simanya biki oyina ddi munno kati nange mubuuza ayina ddi munne nga bw'abyogera. N'agamba nti nze tetulabagana na Pastor Bujingo tuli kabwanango nze nasitula Lwasa ne mutwale wa Pastor Bujingo nga mukubidde essimu n'amira ebigambo bye. Okitegeera ffe tetulina kuddaawo buli kiseera tutandike mu manyi ono manyi oli.
SMP Tours and Travel Natela ekulitide Taba Experience 2024 Queen Elizabeth National Park ne Fort Portal je tugenda okulambula ku Queen Elizabeth National Park tugenda kwa ne game park driver butua ku Kazinga Channel road trip gara ne sightseeing ku Fort Portal tugenda kulambula Semolik Hot Springs Mount Rensoli Slope Over tugenda kuchali olubiri lw'ettoro amabere ganyina mwiru caves ne falls izo no more anakula tent camping singles ojja kusasula emitwalo 5 ate kapo mitwalo 65 oyagala ruumu singo ojja kusasula emitwalo 85 ate kapo emitwalo 95 wakati wa 2 paka 5 Juni 2024 ennaku 4 n'ebiro 3 nga tuli mu kulambula egenda kuba mataazi wiiki nga tujjukira abajulizi ate anagenda mu trip eno wajja kuba akalulu akojja kukwatibwa akatutwale Canada olibeera omukuba wanguza abagenda mu trip ye Canada enako kunono transport park entry fee ne full board accommodation yonoko kuba essimu 0759 793 767 oba 0785 597 307 okumanya ebisingawo oba jangu July na Complex Loom Street Kampala Uganda etegekeddwa SMP Tours and Travels. Let's explode. Ne basebo nga nsinzidde wano ku Rosemary Beddings ate nga Rosemary Beddings esangibwa wano e Kasubi ku Bitaala. Rosemary Beddings nga ffenno twakuguka mu kisenge era ng'omukyala yenna ali eyo okukubiriza leka kuyingira kisenge nga nawe kenyini bwe weetunulako teweesanyusa wabula nga teffe tulina obunayiti obulungi nga bannaye ne munno bwakutunulako naye bannange awulira nga zeemu amaanyi abaami nammwe tulina obwammwe leka kusula ng'omusota ng'ate wano eno tulina nights ennungi eri ez'abaami n'ebintu bingi nnyo bye tulina wano ku Rosemary Beddings. Ky'oba okola ennamba eri ku screen kw'oba okuba oba tusindikira ekifaananyi ku WhatsApp kyonna ky'oba weetaaze ate nga tuderivaringa Uganda wide wonna w'oba tugenda kuba nga tukutuusaako eby'omulembe eby'omutindo okuva mu Rosemary Beddings. Fande Damulira is my neighbor. Ematugaawo. He's my neighbor. N'amasannyalaze nayogera na mukyala we okugasika ogajja ku poolo wali ewuwe ne gasala oluguudo ne gadda ku poolo y'omu kikomera kyange. I know his home. I know his mother's home. I know his wife. Muko wange ye chairman w'ekyalo ekyo boogera bonna nandibadde nga ntumayo muko wange nti sebo omukulu muŋŋambire bwoti omukulu muŋŋambire bwoti. I even don't have his number. When I meet him I say hi. Nandibadde nfulonting ano. Do you know omanyi eddaala ly'ayina? Nga nasazewo ganti kati kansiibe nga wuwe mubeereko mulebe temuzze no muzzeeri omanyi amaanyi gensobola okuba nga njogeza wano nje nsiiba tuvaawo tuvuddewo genda wali ebwe bajja waggulu awo abakulu we basula jjajjange yampaawo ettaka baneiba bange obamanyi benjogera nabo ngabamu baali baagala nakugula from the first family. Have I ever come here and begin talking that I know this member of the first family yajja nga baagala kungulako ttaka? Nali nsiibye nga byo byennyumya bye nali nsiibyeko. Genda wano ebuziga jjajjange yampaawo ettaka waggulu wa mbuga baati mbuga ali wano CDF ali wali. They know me. Mbuga yajja buza mbuga. Tetwali na yeye nga yagala okungula waawo. Nsiiba njogera nga bemanyi meeting z'ekyalo sizibeerako. Nsiiba waawo nga njogera nga benatudde mu meeting n'oli omukulu. Ebyo bya people who have arrived. Abakalaba. They throw around names. Do you know the meetings I sit in? Omanya abantu benywa nabo omwenge. There are so many, but is it important? Bigasani. Me. Abasajja tebagala na kwogera nti obamanyi. Okitegeera. Gwe nojja ne weefuula amanyi abantu. Now you want to spoil our relationships with those people. Beyabyogera.
nenkubira Pastor Bujingo. Before that nali namugamba nemuweereza message nemugamba enkolagana yange ne Pastor Bujingo ogimanyi yakugambako nti yagula omutwe gwange. Okitegedde gwe wali olabye nti buli Pastor Bujingo kyakola nze nkuba bukubi nduulu oza siraba nti ekyo yakoze ekikyamu. Because I'm not paid, I'm not on his payroll. He's my friend. Awo Pastor Bujingo bamulabye kati wano. I met Pastor Bujingo in 2011. Ngajja ku Dembole etagondi tukyalina kaseraawo. Since then we have been friends. My relationship with him. Era namugamba nti nga tonnaba kugenda ku TV kwasama byoyasama ebyo. Mnebuuzaako. Kuba sayimo omukazi nali naye leero enkeera ali ku TV anvuma ayogera ebyo ebintu awo ne tuvaawo n'ensirika benakubira Pastor Bujingo yali anzizeemu awo kubya Senkubuge awo ebiseera ebyo baatikiranye Senkubuge on the cross. Pastor Bujingo n'ayogera naye era n'ampeereza message omukyala nemugamba yangamba nti munaye ffe tuba tusaaga tuba nemugamba Fulfigure nze masisaaga byensaaga naawe mbimanyi. If I was to wake up one day and I start acting like her tetusigaza kitiibwa. Okiraba kyenkugamba naazikiramu nandekamu era okuddamu okunjogerako wano ku bino ebyaba Spice Diana awoza mbu omwana omutadde yayonke ate omwana omuto ayagala ki wano ye kimu bibiri bakunyumiza mbu abo baana bato kati yayogedde omanyiza ebintu ebinyiiza byebyo bya mirundi ebiri ye wano tayagala boogere ku baana be nze abaana ba Fulfigure mbamanyi gwe sitamanyi ye bbaawe simulabangako okitegeera simumanyi era siboogerako muwala we n'essimu y'enjiyina wano kuba ayina essimu era nali naye wiiki ewedde naŋŋamba banaye Flower akumbuuza akola kiti mugaye mumpe nga bw'omanyi nti kwegamba nze ekisinga okunnuma mu bino ebintu byonna nti yandibadde agamba nti Kasuku amanyi ne famire yange ate naye amanyi abaana bange yali abalabyeko lumuunu muntu ali tugenda shootinga Sunday nang'ajja mutushootinge nenvuga emmotoka ng'omukyala mwayi twali tuva ku breakfast ne mugamba mukyala kasooka tugenda shooting ono tweyongereyo gye tulaga abaana bange baalimu n'omukyala era ne bamubuuzaako bulungi waliwo wotukanoga nti kale Kasuku ye oba kitegera kye ŋŋamba ebyo ate bye bimulemeseza ebintu bingi abantu ne bagenda gw'omulaba alina abantu nti mikwano gye permanent abeerabeera nabo bagenda bamuvaako lwa bintu ebyo. You have to draw the line somewhere. Ffe tufiiriddwa mikwano lwa Fulfigure. Tufiiriddwa mikwano lwa Fulfigure. Nze wano be yalina ebyo ebizibu ne bakkeizi abo abatwala mu kkooti biki nasigala nkola naye interviews because bali baagala ne mekkola naye. I told them, when did we sign an agreement that when you don't want someone, I don't want him? Bakuyita owenkwe. Ne bampita owenkwe. Waliwo nawuli agamba nti balina abamawuli be bayitamu. Kati naawe okumpita owenkwe nali nkola interview ne Exodus lwe balonda akalulu ka Saha ne Sindi akayiika nenjifuna information looyo omu ankubira ngamba bano bali ku kooti wano Makindye bakoze eki nze mwennyini ebiseera gwe bali bayita owenkwe nze nakubira case ne mga case ekiriwo kiribe ekiti ne beekiti ne bagenda kati simanyi oba ye yalowooza munze mubega oba ki ne bayinvolvinga oyo Kafuko wa Kafuko yalimu mwaba bali boogera ebyo ebigambo okitegeera ne bamuyinvolvinga awo ne bakwatagana ne Bajjo n'abagamba nja kwogera n'omukazi biki Mama Fina yankubira nangamba waaye ensonga z'abakeizi ne Fulfigure ne mga ensonga ezo Mama Fina tozeeyingizaamu nangamba naye namaze dde okwogera nabo biki kale nangamba jangu kumakya nga nakava ku Fulfigure nankubira tugenda gwomanye wa Mama Fina biki eri gye yadda ne tugenda
era banva mabega ne tutuuka wali ne mbasanga case nga ina azimya watu ati anyize biki nenga kadi mutima wange ngamba bakiki kadi ne mulaba kadi jukira ode bali bangamba bakafuko nga bo bataddewo embeera tebagala nkwatagane nani ne case nga babyogera ejo babyogera aje kati nze ngano za nfaayo ki batuddawo mu meeting kawalya mubuuza asikempewo ne batuula mu bintu byange era mama Fina nanga nti hostinga ki okusinza ku mbeera gye nalabawo ebiseera ebyo abantu nga bakayanira nnyo mama Fina baagala bamubeereko bokka nze banja byayo wa mama Fina banja bye ne banjogerera ebigambo wa mama Fina naye ne ŋŋamba ŋŋenda kufiirwa ki era ŋŋenda kusigala nga ndyanga nnywa kati oba mama Fina njagala oba tanjagala I'm not going to lose sleep. I can't. Yansanga wendi basazeho kumugamba bamugamba babimugambe ngende maaso blambo yongera. That is me. I don't give a damn. Yes. Mama yafa nandekawo wano nenga kaaba amaziga nenga kaaba ne reality ne janti kati afudde kati obulamu bulina okugenda mu maaso buli omuntu yenna omulala ansanga awo agenda ansanga busanga kati ate benzaala bate beetaaga nze sinza abeetaaga kuba nze taata waabwe sibe bataata bange otegera kyekujjonyola ekyo so betutuuka wali meeting eggwa bavaawo bonna bagenda nasigalawo ne case abantu aba Katonda bannaye nga akwagala Fulfigure nga nkubira nga ngamba naye Kasuku omanyi simatidde case tagambye bulungi sore ne ngamba Katonda bannaye Katonda wanga nga muli ku loud yawo tetuli ku loud nenjiyiwawo loud namuwulira nga akutte wansi ne waggulu bana abavubuka bendi nabo baŋŋambye ampisizaamu amaaso awo akoze bati ne baati nenkubira mama Fina nonga mama Fina omukazi azeemu n'akwata wansi ne waggulu mbadde nsaba oyogere naye era n'ayogera naye tuba tutuuka ekyanja awo waliwo ka washing boy twali emmere mama Fina ndamu n'atukubira naga njogedde naye wayitawo ebbanga tini Fulfigure n'ankubira era awo kawalya watujakyukira timing nategeera nti bali abaali boogera bye boogera baali bakola ki bali kati awo waliwo kiriki y'aba YouTube awo nawona ne banyiigira naye bonna baamala ne baddamu ne bannoonya kuba nti nze nali sifaayo oba banyiigira not eat at their places they were just a bunch of fools. Yes, emotional fools. Kati nze I'm no longer driven by emotions. Museyimo toyogera ne Shalom musijja kwogera naawe the only son of Namukasa. Hata kisoboka. Bemba Simon na kyenkwagala ko nino kifuna. Gwe baba ulira ati Simon benjogera naye kikuluma kati gwendeka. Kuba obuzibu obuyina ne Simon. Tobuyina nange. Atenzo onjagaza aki. Kati eno ye moto yange. Kati awo baali banyiigidde. Nze golaba wano. Abana bakakalamu bonna bakwata wansi ne waggulu. Ne babigamba kaawo ne gundi ne Isima. Isima najja n'abingamba. Era yennyini n'angamba nti naye olaba Kasuku. Kati abo babadde bakugattako ki? Tewali bonna tekuli gwe nali nkyaziza ku channel yange. Tekuli yali ampadde 10 ate nze nabawanga. N'angamba kola ebibyo. Okitegedde? Olwo lwonna bancrucifyinga lwani? Lwona omukazi. Lwa Jennifer. Era nze okumanya nti nali muntu mulamu nnyo saabimugambako. Saabimugambako. Abajja omwana oyo eyali agamba mbu yamuzaalamu simpoke abaamujja mu kkomera eri gye yali ebuyikwe bampita nga balina ekintu kye baagala oyisaawo ne baŋŋamba nga bagaba ne ssente bali bagaba millionaires nga bo baagala kwepromoti nga balina ebintu bye bali baagala okukola ne baŋŋamba nti kati twagala omwana ajje annyonnyole embeera nga bwe yali biki ne mbagamba tekijja soboka because of my relationship yange n'omukazi. Already omukazi yali under pressure ebyo by'omwana ate kati twongereko nenkozesa common sense ye gy'atasobola kukozesa buli lwadda ku TV n'akanyoga erinnya lyange. Kasuku lekera awo kyaza abantu abavuma. You're telling me as who? Does she have moral authority? She has moral authority nga ne ku TV avumirako.
ngambe bula de ya mulope mu UCC kufesi bye twagala bamusabe ipapula ebimuteeka waawo obalowoza ensi byakusaaga era nakubidde makulu eggulo makulu teyankutte naye nampereza message ali ku maama we mulwadde I wanted nade nyaga kuddamu nkubire pastor Bujingo naye nenga tekyetaagisa kamuleke tekyetaagisa kuba sunkusaasideko enkolagana yange ne pastor Bujingo tesobola kubeera dictated by who Fulfigure okitegeera era ajja kwogera naye nkikugambidde wano ajja kwogera naye ye bamukyaza ku zi channel endala avuma YouTube era bu YouTube bwammwe ate era abutuulako agenda anoonya nti akale jangu onkoleko yabakubira abantu amasimu nali naye ku lwokuna mbadde nkunnyonnyola namulabye agamba mbu Kasuku muvuma abantu mu UCC kejje sibaye bateekeko ayagala era akyambale mbu ye yakibaddemu omukono okuleeta UCC n'atandika mbu Kasuku nina gye namutwala n'afuna miliyoni meka edde before nali ne Zubeida nze ne musuulira ttawulo ne mbaga nti badde muntu wange waliwo ebintu ebimu ebiteetaagisa nze kati ssaawa eno okubeera kati nga bino bye njogera binnuma n'okunnuma nandibadde ndi eri neenywera whisky nga tuli ku luwombo n'oyo omwana tulya wali ku jikoni oluusi ne tulya ku haji ne bayita emmere nnyingi ne tulya ne tufuuwa obulamu ne bunyuma yes nkubuulira mazima ensi abantu bagijjeko amaanyi abantu ye nga bwe yayogera nti let people be abantu bajjeeko amaanyi tosobola kumalako nabo ensi ogenda girekawo bw'ofuna obudde embwayo giweyo gati abaana bo batwale mu supermarket bashoppinge gwe tuula osiba akaviiri akapya ogula akagoye akapya onyumirwa obulamu abantu bajjeeko amaanyi nze ensi abantu amaanyi mbateekako matini kuba njagala ginyumirwa ate Katonda abadde annyambye nenfunamu ku busente nti bemma njagala genda kusula ku Serena nsobola okugenda nensasulawo $250 oba 3 nenzeebakamu kati Katonda baakuwa ekisa ekyo abantu bajjeeko amaanyi betutuuka ebyo byayogedde mutusaba miliyoni 2 sima 3 sima 4 yebo yefuula mbu agala bagambye yagambye UCC sima mbu ye yaleese sima yuwala ekoleki yuwala esente genda zaagala era abalanga tugenda zibajjako era tubagambe nezo omusolo ziteekeko bemanje gala miliyoni 2 nzaagala nezo omusolo oziteekeko so tabeerawo naloza beyayogedde ebyo ebya ssente yasobodde okwogera bulijjo ayogera oyo nze namutwala eno nze namutwala eri yasobodde okwogera nti twakkaanya muwengako emitwalo 5 buli mwezi duration ya contract yeyo era ku olwo bampaako miliyoni emu emitwalo 5 nenga muteera ku ssimu yasobodde okyogera twali ku Scarlet Bridals omwana wange anoonyeza obulango yagendayo abo ne bamuyiwako amazzi bo ne bagamba bamanyani Kasuku era nankubira ennaku ezi tugende neŋŋendayo bwe twatuukayo nga twambuka naŋŋamba aga gabagange mu bwoluganda neŋŋamba kale bino ebintu nze sitera byogera naye ye talina mmizi talina munne buli kimu akyasama bwasami kati naye kanjasami they gave me 1 million as a deposit bwe banaaba tebaagala kulanga nange balekeyo banaddeeyo n'abagamba era Kasuku yakoze bati let them not come ogwo omukisa gujja kuba tegwali gwaffe nga tunoonya omulala what am I trying to do nti naffe tulina bitumanyi bye tusirikidde we are asking her if you see someone ng'akwesonyiye mukwano gwo nga aye akuyiriddewo omubiri respond do the same thing ebintu ebimu byayogera ankubira essimu aŋŋambe nti naye Kasuku Shalom yazze bambi n'avuma kabaata ekintu ekyo sikola ki sikyagadde nze ebyo ebintu byonna kabaata sinnamukubira ssimu ne kabaata nsobola omukubira essimu ne mutuuza ne Shalom ebyo bye balimu ebyo beevumye oli yeekwasa mu simu abagambye amalaalo
Malalo yogata ebyo tubyevuma bulijjo. Twevuma ne tugenda paka mu bazadde. Nga maama wo gyali mulema ne tumukulangira nti maama wo mulema. Ebyo tubyevuma bulijjo tewali kipya. Ge mazina g'enkima. Nze lanze oli tasobola ku manipulating ebyo mbu banange oyogedde ku mamange yafa kale owange gyali anywa kyayi. No wange yafa. Nesi kyensiibako. The moment kasita musalawo nti tugenda kwevuma mu buli mbeera. Okiraba kye nkugamba? Ne muwaataano saagoogerako. Abantu bangi awo nagambako yali Yasiini oba Haamu. Ne mugamba kati wano kufa kwa Isima tewali ataafuna ssente. Haamu talina gw'ataawa ssente naye mwennyini baamuwa ssente. Ssente azene ez'amabugo. Ezo kati wuliriza. Nze Haamu yankubira essimu ekiro nga nyimiridde n'Aruuna wano muganda wa gundi, nyimiridde ne Yasikira maama wa Isima, nyimiridde ne muganda wa Isima omulenzi. Nambuuza embeera eriki ne mugamba omwana ono ali wano kamukuwe. Nangamba njagala ddiiringa naki? Kati ne mugamba nti tetumanyi nteekateeka naye enkya tukole ki? Ku saa 12 Haamu nankubira nangamba enteekateeka eriki nga sinnagimanya nenkubira oli omwana muganda wa Isima. Ne mu Buganda nti omugaga baagala budget naga baagala miliyoni meka 3 bagenda kufumba omuceere baguleko n'ennyama. Haamu nangamba nti akasuku ku Isima tubadde tumwagala miliyoni 3 sente ki ntono katukole miliyoni 10. Kati kyojja okukola ogenda kujja kuwali ku Haamu okime ssente. Ne mugamba kale nenzirawo nenneebaka manchi ebase ne bankubira essimu. Yasiini ye yankubira nangamba Kasuku tufunye taata waani wa Isima ne twogera naye sente tugenda ziwaani taata wa Isima naye tugenda kuwa sente ez'abano babbuloga okole ki obakwasaganye mulabe be munaagenda oziika. Ne mugamba Yasiini sijja sobola kwasaganya baki babbuloga kuba nina ennaku yange sigenda kusobola kubira bantu masimu. Nangamba kale nangamba naye tugenda kuwaayo kale ssente ogenda okola ki era nali ndi awo ewaka owa security waabwe ng'atuuse nampa ssente. Kakalamu yafuna ssente, Fulfigure yafuna ssente, Kenya Media yafunya ssente. Buli muntu gwe baali bamanyi nti amanyi Isima baamuwaayo ezize. Haamu omugagga Haamu yamuwaayo ezize okugenda mu kuziika oba mafuta oba mmeka baaba waayo. Wayitawo ebbanga omukazi atandise okucrucifyinga abaana. Simanyi gwe bagamba wakola booti kati nenjogera n'abantu awo ne mbagamba kati ekituleeta wano kwe tulaalaasa. Era omugagga nangamba bannayinze simanyi kye ŋŋenda kukola ebintu ebyo ne mbagamba no there has to be confidential. Bannaye mu buntu omusajja nga tanaba na kuweza wiiki mu ttaka oli ali ku Facebook live ayogera ng'oli be baamuwadde sente zizo bannange zizo zokaayanira ye waaki temuleka bantu okitegeera. Omuntu bamutadde ku pisto bamuzize eno omwana oli yali abanje emmotoka datika nze mmanyi gye yava era ye emmotoka gye yava mmanyiyo okutuuka ogamba nti katugiteeke ku Haamu nti ye yakola ki ye yagimuwa. Okitegeera oba oli akayanira emmotoka gwe kikulumira wa Fulfigure takkirizibwa on any given day kwogera ku Isima because baali tebalima kambugu. Ebigambo ebisongovu ebyayogerwa ne batandika okwogerera mu third parties. Isima nangamba kanneesonyiwa omukazi era interview gye nasembayo kola ne Isima ojjukira nti baali beetwala ebyo ebintu bula walopa biki naye ogirabe n'ebintu byayogera ku Fulfigure. Now you have no relationship with the late. Why are you standing in his affairs? Why? Chetugamba nti manya wookoma. N'agamba yazze ku baana bange. Kyekyannumye
ntinze nzomayinza ebinnuma nze kati oli nkugambye ne bwojja n'ovuma omwana wange nti simanyi afaanana atya biki mba sikumanyi amanyi abaana be amanyi abange. This is what she said. Kanga guzannyire wano nakakuweerezzaako WhatsApp yange eruddewo wano taking along messages zino nnyingi manyi n'abantu bampeereza nnyo message kaakano wano ate njagala bagambe ekigambo kino mwandibadde n'ekyokulabirako ekyamaanyi ennyo ate njagala bagambe ekigambo kino mwandibadde n'ekyokulabirako ekyamaanyi ennyo kuba nammwe abaali bayita bannamawulire wano abakabi abaali ba YouTube channel wano abakabi Ibula yajjangayo peji nga muntu akabe Ibula watulamu YouTube musajja atu yagenda oyo abakimaze banaye wagutulako omukutu yavaane ngera tayogera naye alirudda waliwa era nze natabukako ne Ibula lwa mukazi ono singa abungeeta bagambe waliwo omuntu atayagala nsiye waliwo ayagala okubungeeta okitegedde bakakalamu be mwawananga ne bakaizi baliwa kakalamu ne keizi gye bali abanywa baamuleka ye akyaboogerako Yali amwogerako. ye akyaboogerako otulo tumuluma otulo tumubuze ku bantu abali e Bulaaya who are living in first class countries. She's still driving an old car on a bumped up Salama road. She's giving her views on the people who are in Europe enjoying first class life. Move on. Give people a break. Oshegede. Mpulira. Bagenda dda tebakyamalina kumanya nti gyali. Badda. Bayitamu. Sente ezibatanya ziri mu $. Ziri mu $. Keizi yali yakagenda omwezi gumu ng'aweerera baganda be bali abanywa. Bupuloti bwe wano alina ke yali yagula wali esseeta n'ampeereza ssente tukaggale okazimbako ekikomera baleme kabba nga yakagenda emyezi egi bakyaliko aleekaanira okitegeera. Njagala kujjayo kano kantu kuba ono yabadde akantaddemu njagala amanye nti nange bentandika oyingira abaana be oyo tofukira problem abo abaana bavuma abantu bakifunyemu ki Kasuku mulekerawo ovuma abantu kote ate mukuze kati ambuulire navumyani ekinteesaamu tukuze ye muto alina n'ebyoya kati ffe tukuze ye muto Otyo. yes she has more hair. muzadde obwana bwamate njagala babukwane Okiwulidde? babuvume Okiwulidde? njagala babukwane babuwase Okiwulidde? buzaale nabo babuvume Kankakuddize. ovuma abantu kote ate mukuze Okiwulidde? muzadde obwana bwamate njagala babukwane babuvume njagala babukwane babuwase buzaale nabo babuvume owule ekivumo ekiruma Zabange basabira bugongo bala. Kati ekyo kye yasabidde abaana bange kati nze bulijjo nasirika era soogera ku bintu ebyo byonna byonna ebyabeerawo because I wanted to be the mature person ate era ngenda kubeera the mature person kuba Fulfigure muwala we Fulaawa mukwano gwange ne lwe twali naye yankubira nangamba yagala kulya KFC ne muweereza emitwalo gyange 10 emitwalo gyange 10 kati omuntu yenna kasita otuukaawo kati olutalo ndulangiridde Okyalongerayo. kati olutalo ndulangiridde okutuusa lwanadda mu senseezi ze n'amanya Fulfigure talina gwagenda kusiba n'ogwo gwebeera ne ssente zo. I've already commissioned someone anoonye buvidiyo bwe bwonna okuva lwe yajja ku internet wabadde avumamu buli essanyu lyokka lyajja ofuna nti omuntu ajja genda ku poliisi ateeke bamukwate bamukube nga ali ku poliisi n'okuyingira wali mu kaduukulu afune beiru. Kati the first line of defense any case she will bring up on anyone tujja kusooka kuleeta bu video obwo court ekola evaluation if this is even worth going forward with. Balo yambayina
nina kanso blaze amanya na kanso muumuza era kanso muumuza yaŋŋambye bu video bonna bunoonye obeere nabwo abantu abalala bagenda kwogera ku kuvuma sigwe Fulfigure bila ku bivumo wano yabadde beevuma ne Junior n'ateekamu ne taata wa Junior n'amuyita omutamiivu tamanya emirundi gwavuma yali amukoze eki mu lutalo olwo olwatandika omwaka guno ntabani w'omutamiivu yali amukoze eki ne juzi yabizeemu ng'abyogera yali amukoze eki kati awo ye waava n'agamba nze banaye kasita oyogera ku baana bange ate gwe bw'oyogera ku bazadde b'abanno golowooza nti goweka gwe muntu era bye badde awalagana ne Rain week ewedde yes Rain kwogera ku mwana yes kati tugenda byogerako oba anaasobola okusiba ensi yonna agisibe kati tugenda byogerako yes omanyi kizibu bantu abasinga kye balina bandaba nga nsirise balowooza nti sisobola babeereyo ne balowooza nti sisobola era nakigambye Zubeida tugenda ku rewindinga story kuviira ddala mu Eagles or even before yonna yonna gye yakolera obwawusigaalo gyagamba wano yafukamirako nga yeegayirira kusaasira tewabiraba museera bya lockdown naye bagenda yali yeegayirira kusaasira musonyiwe kuki simanyi naye nagulimira yanyiigira nnyo ku bya Sefco kusaasira n'agamba bw'otasonyiwa mwana nkuteekayo yes saategeera naye nze awo they say practice what you preach and he who wants equity must come with clean hands nze Fulfigure njagadde kugamba ekintu kimu I'm not interested in having a battle with you. That one you should know. Because ideally eyo stage nze nagivaako. Nina abantu benjagala okukayana nabo naye njagadde nkijjeyo wano kuba buli kyabadde nga nkola abadde akikola mu lwatu. Singa yali ayagala kukola bintu ebyo yandinkubidde nanga Kasuku tujja saagangamu. Okitegeera? Tankubirako simu. Ne lwe nayogera naye n'abinga nti ne mugalekera awo. Yasigala abindeetera. Ekinyiiza nti amanyi mumanyi as far as the family nti omwana wa mmanyi waliwo ebintu ebimu ebirina okukwasa ensonyi noga nti ye banaye omwana wange amanyi Kasuku amanyi n'okukolera baati omwana wange oba okitegera kye nkugamba naye ye sseba asigala agenda mu maaso musima ayagala views baŋŋambye bamala ofuna obuntu obwo ne babukwata obwo obwa TikTok ne babuweereza Pastor Bujingo okolaga nti sheetambula musheetambula kale tewali buzibu sheetambula nkikugambidde wano affe batambulizaako nanti nze nkikugambidde wano bali abalala agenda kuba aboogerako ng'ayogera byayogera nkikugambidde wano Fulfigure bw'ataakyuseemu ku TV ajja vaako bw'ataakyuseemu ku TV ajja vaako ekyo nkikugambidde wano yes nze yankubirako labo yankubirako nga bamaze otuwummuza nankubirako naŋŋamba oba oyogeremuko ne Pastor Bujingo bakuwa omulimu wano nkutwale nze yabala saagala ntwale wantu wonna era yatubeerako nnyo awo emirundi mingi yasooka nambeerako emirundi ng'esatu antwala ntembeeye mu State House awo neŋŋaana n'amala n'agamba atutwala nga ttooka ntooko ne tugaana era ensonga ezimu wakimbadde nga simuddamu nga basendi baŋŋamba omanyi omukazi oyo teziriiko ezisinga mu kulaba okwabwe era argument y'abantu abasinga nti ne bagamba nti muleke ne mbagamba naye be mba mugamba nti teziriiko asobola atya okujjukira erinnya Kasuku kati gwe weewuunye ffe tetwamukubirako simu mu lutalo lwa Spice Diana ne Jenkins yadde eri noyo omuvubuka gwakola naye oba nerabira erinnya lye ffe simukubirako wadde essimu nze sikubira bamawulire nti ekyo tokikola era nkusanga story yaggwa nengamba naye baaba wali otututte nti wali otututte kale buli omu naakwata bibye okitegeera kuba nze I know what it means okubira ow'amawulire about what is doing omutta moral confidence ate nikolowooza oba okitegeera muleke akole kyayagala akiyigiremu oba okiraba kati ye abeera eyo n'amala googera bintu bye ali mu bampaane ye tafaayo tasobola ga nti let me build friendships
bwogenda wali wonna kusula motors bibamwogerako oyo wano be batujjayo awo bampita ku salt nga Ssenkubuga agamba kale nsobola okukola ne Kasuku baŋŋamba mbu bwe yagamba nsobola okukolamu ne Kasuku ono agende ng'ani agende Fulfigure agende oli yaŋŋamba nze naye mu meeting nabo ngabanga nti oliyo omukulu yagambye nti kale waakiri ggwe jjangu okole naye ono aleme kukola naye neŋŋaana baali bagenda gumpa omulimu gwe ate nkikubuulira authoritatively abo abantu abasinga baba bamawulire boogera ebintu ojja nolaba oli ng'akwasamira ng'omulimu gwe wali ogenda gutwala n'ogugasamira I know media space njimanyi in and out ne ku radio z'abasiraamu nzimanyi nti bemba ŋŋamba nti ngenda ku biraalo manyi gwe nji okwogera naye ambuulire the in and out of that station kazibeereza abalokole. So I have information. I don't want people to think because I'm keeping quiet I'm a fool or an idiot. I'm neither a fool or an idiot. Bemulaba nga tusaagasaaga is because obulamu bulina we bwatukuba ne bututeekaawo ne tusalawo tunyumirwa obulamu in the best way we can. Tulina ebintu bingi bye tusobola okwogera, tulina ebintu bingi bye tumanyi, ffe tulina abakulu bangi be tutuula nabo abantu be beegomba, okitegeera n'otuuka n'ogamba nti tekinneetaagisa kulalaasa nsi yonna. Twalina entambi ewa principal. Okitegedde? Tetwagenda nga tulalasa buli wamu titwawadde ne principal. Actually, eno ntambi gwe twalaba ye. Yes. They had invited me to say a few things here and there. But we didn't go telling everyone nti twabaddeeyo. Era obalaba okwo ku internet oli n'akwasamira afiira ku principal afiirako. But these people, we talk to them. They are our people. Abalaba naye bampogganira nga interview nakwa ne principal yagidirecting and kati sayimo tetutuula very ojeno onsange. But you see, the thing is, obulamu tuleme buteekako nnyo maanyi. Nze kyevola abantu banvuma oli ku internet kwe bali awo naddala bamuva Bulaaya. They are idle, they don't have what to do. Naye otuula wansi n'ogamba nti kati musajja atwe ennaku emunuma. Abantu banyiivu oli akola nga obikula eccupa ya bbereya n'anyiiga. N'omugamba weekoone ku mutima. Akasajja okagambe nti genda. Yes, kuba kati nze oli ne badda era agenda kunziramu ajja kwogera byayogera. And she's okay, ayogere byagabo ayagala. Buli kimu kyayagala akyogere. But me, I choose who I talk to, who I reply to. I choose to understand people Saimo. Nina wentegeera omuntu fiti naye weeva nti omuntu oli bweru obonaabona n'ensi ekukubye ekubobonze oyagala ffenna tubeerenga ggwe era obalaba n'ateekayo live ekyo kikasuku kuba ayagala bema mbikkula eccupa mwogereko neŋŋaana. I open my bottle and drink neŋŋenda nenfuka bereya oba whisky nenzizaawo tumalirize. Okitegedde kyenkugamba. So Fulfigure, leave me alone. Nze naawe njagala twerabe bwerabi. Kola ebibyo nkola ebyange. Ekyokulala abaagala okwogera ku bavuma nze nange siwagira bavuma naye you need to have clean hands to talk about a vice. You don't have clean hands, not even in sigama nti ebyedda byokka n'ebyakaakati era okya oddaawo n'ovuma nti simaali ng'ekimpemempeme simaali babeerako ku TV tobulaba bukiriipu gundi n'agamba omunnyo olwo amujjukiza tigubuzeemu. Yes. Fulfigure ensi lweneesalawo ekugugumukiremu ogitaddeko amaanyi mangi naye ensi lweneesalawo nti ekooyo amaanyi g'ogitaddeko tojja kyagala n'ekisembayo bayira nga tumaliriza. Wandibadde mu space yo n'okola ebibyo nga bwe wagamba let people be. Abantu baleke. N'ekisembayo Kasunga tumaliriza kino kiveeko. Fulfigure lekera okukubira abantu ng'olabye omuntu afunye obuzibu ku social media n'okubira omuntu n'ogamba basibe olina gwe wakubirako essimu emabega ng'omugamba asibe ab'emboozi mu kati. Lekeraawo okubuulira abantu bandi be balina okusiba ne batalina kusiba. Omuntu bw'aba anyiize muleka ahandulinga ebintu nga ye bw'ayagala ya influencinga.
n'okubira n'ogamba nti no basibe nze nsobola okuyambako yita wano lekeraawo kyekyange kyokka aleka abantu she does not have the equity okitegeera she does not have the equity aleka abantu Fulfigure is a presidential or was a presidential assistant buli kiseera abeeraawo ye n'alowooza waliwo amugoba musiba bu YouTube bwamwe siba temuli musanyufu siba mukwasa bukamera mukwano obusimu bw'oyogerako bwakukwatako ebifaananyi ate nakati bukyakwata ebifaananyi omanyi ignorance is a disease. If you can never understand that ensi eyo gyetambudde gyeraga the iPhone 15 Pro Max omanyi specs zaayo omanyi possibilities zaayo specs like pixels ero yo nonye okitegera kyegamba. Do you know the things a phone can do? A 14 Pro Max, a 15 Pro Max, does she know? Here Charles at ebintu ebintu omuntu alina okujja ne kamera aganene n'ogateekaawo. The world moved on past that. Just twaine Albert omwana anagenda ku mikolo gye MTN bamuleese okavalinga buno omuntu buno bwe bagattagatta omuntu atambula ne bamuyisa wansi nekola na kavalinga omukolo ne babiringa omwana n'abagamba sente nzaagala cash ka video yakazannyira abantu buli omu n'agamba mu ddakiika ezi ng'omukolo gwakaggwa ng'amaze okukagattira ku ssimu yakakwasa ssimu yakagattira ku ssimu n'akabalaga bw'ati bino agency bye ziwoza mbu simanya leta sima LPO sima invoice biki yabagamba bwe munansasula nga nkabawa sente zajjira waawo nga banene bonna bachamuse. The man left with his man and went home after a day's work. Made money people here don't make a month. But of course ignorance oli addawo n'ayasama era musimane mukola bemuti domugamba boss gentleman please don't just say things byotategeera oba kiraba. So Fulfigure nze ndeka nakwesonyiwa nenkuleka ndeka toddamu kumpa ddiiru toddamu kubaako wompita ndeka forward me nesonyiwa. And I will have this discussion again with other people. Njajongerayo. Leero njagadde to come public kuba yayinza olowooza nti nze sobola kwogera. Ebyo ebintu byammwe gwe ne Zubeda simambu wabadde osaaga biki ebyo bibeeremu eri ne Zubeda. Ebintu byammwe bya kisiru mwe mumanyi. Nze sibiriimu. Until lw'oliŋŋamba nti kati Kasuku leero tugenda kukolayo akabadi ne nkukkiriza tukakole. Be ndiba sikukkiriza ndeka. Okitegedde kyengamba ndeka yebyondowooza bw'aba ayagala kunziramu anziremu ogambye olinayo seri okuva eri emabega ate sigireeterawo nze ati my own convenience okitegeera bennakeera ku makya nga ngamba kati njagala kwogera lutaaya nga ntandika lutaaya ng'ovaawo awo ng'odde ewalala bwe nnaavaawo awo nga nzire bwe ntyo okutuuka we nnaayagala bwe nnaakoowa kati ndozera n'abamanyi nti abali mu bulamu bwa Fulfigure naye mumukubire ku kisimu mugambe wayerekeraawo nzandeke bino ebintu byonna byonna sandi byogedde nze nina ennaku yange nina ebizibu byange ebimmala andeke bwe mba siwemudde ye andeke nze simugambangako nti towemula tovuma toyogera. I have never in my entire life. What gives her the audacity to tell me? The laws are there. Oli baba awulira nti muwe mudde, let him seek legal redress. Of course ng'ali very sure he or she has clean hands. As simple as that. Ekyo njagadde nkikubuulire. Saagadde awulire mu nkukutu mu ŋŋambo. Ekyo nkimugambye. For Pastor Bujingo, I am asking you for the second time publicly. Restrain your employee from talking about me. I want to believe we are on the same team. Accord me the favors that come with being on the same team. Accord me those favors. I'm kindly asking Susan Makula, please accord me those favors that come with that. Andeke agende ku YouTube abamukyaza ku YouTube bw'abavuma bw'abakyaza agende eyo anvumireyo buli byayagala. Nze sigenda kusuwinga Fulfigure
Yes. Maybe one day I will sue someone, but I'm not going to sue Fulfigure. Buli kye tugenda okugendako yani omusajja wa Erugoni Advocates kamunoonye wano naye mugambire wano amugamba andiki nahabwe Precious wakubiri ngambira Fulfigure andiki anzije mu mboozi ze lutalo suuna ba Erugoni mwe balooya be mumugamba andeke ku lw'obulungi relationship gye nnina ne muwala we andeke ekyaki andeke anneesonyiwe bansanga nga mpita wali ayite wali nange mpite wano nandibadde wano nzija nga njogera gagambo ganene but I've chosen to be civil. Fulfigure, leave me alone and I will not repeat myself. You have funa ebirooto ebikwambusa gino emyaka 5 ogyonoonye weegoba n'abaana abali ku social media. Abo abaana abali ku social media tebategeera era obalaba babeera okwo abamu babeera banywedde enjaga abalala beekyawa. They got frustrated here, they left the country, they went baleke n'ebitakwatako n'obiyingiramu. Okiraba kyengamba oli takwogeddeeko ogerera abuukidde oli simaya abuukidde ani simaya zeeno akoze bati ne bati okitegeera. Please, and don't send your dogs to back at me. Toziweereza musima oli bulogo omulala agenda kujja ayogere sijja baddamu era mugenda funa like singa be mubadde muzifuna ekyo kati nkyogedde nkimazi siina gwe ngenda kuddamu. Make it a point of debate. Anankowa, I'm on my Instagram, my YouTube, my TikTok. In the evening hours of the day, I be popping bottles. During the day, I be working. So don't waste your time. Boy, twalabye era Kasuku yere tobonaabona nange sijja biraba sijja kuddamu. Nze message gwe njiweereza agitegedde agimaze. However, Yesala gye yasabidde abaana bange musima abawase sima abaddeeri oba tebabawasa balekeyo oba abavumi naffe tujja coaching esaala zaffe enkambwe ez'akamulali mubeere bulungi basi nga zijja mu real time ez'akamulali abaana sooka obaleke. Yatandise emboozi z'abaana bwe ndiyogera ku mwana we takaaba tayogeranga ekyo nkibagambidde wano bwe ndiyogera ku mwana we lwakuba nti nze ndi siva ebyo sijja bikola ekyo njagadde nkiyiseewo. Kati wagambye wiiki eno mwezi guno kyekirala ekibaddewo mu budakiika butini bwe twogedde kati kanzire kabata nadi namumaze ne Shalom kabata era byonna byogambye Fulfigure era nabo basobola okwozaamu buli muntu ali eyo zaamu kasitobera ngo manyi weetawa mazina g'enkima togeza. Equity comes with clean hands. Yo zambuoza. Kabata, I will reach out to him. Already one way I reaches out to him to try to meditate them. Na amulaga nti yekiyenje. Nze be natuuka nga njagala nja mukubirako. They can betandika from whatever way ne be batuuka waawo. Betuba tuli mu bigambo tubeere mu bigambo. Tewali muntu n'omu agenda kumbulira ani gwe nkyaza ani gwe sitakyaza. Era ko Sunday tulina gye bayita Sunday Nation Address. Shalom ajja kubaako Fule ne Frank Antambi. Bagenda kubaako. Of course Shalom, we have spoken to him. Ne tumunyonnyola what are the parameters. Wa wayina okukoma wa wayina okugira. Now, yo komawo bo butakomawo is up to him. Me, I'm not a person who usually wants to come and okugamba bachali bange in public. Era kino nkikoze. Lwakuba mukazi anduddeko nnyo mu public domain. Ayita nkubirangako simu yaka nkukutu ne Shalom tuwogedde naye ne tumulaga ekisoboka n'ekitasoboka. Kati ye waddembo okukola ekisoboka oba ekitasoboka. Okitegeera. But nobody is going to tell me who to host and what to say. Mumanyira. Katonda yabawa. Muli basajja bakulu. Nawe oli mukazi mukulu olina n'ebyoya.
mwebale nnyo mwebale basibe nabanyu gwejja ku kamera ofiira ku kinaawe Idiot.